amawulire agokya Gen. Museveni atabukidde Bobi Wine amangu ddala nga yakayingira munda mu ggwanga wamu ne ba MP be. Agamba nti olunaku olw'ejjo yalabye ebyadala akakundi k'ababaka abba opposition nga babadde bakuliddwa mu Wanga Kivumbi Honorable Webutambala nga bali mu kubanga bateekawo amaanyi ku miliyoni 10. Museveni avuddeyo mukamba wabula tayogedde yazibadde ssente yazibadde wabula alina ebibuzo byabuzza. Njagala osooka olayikinge g'omwagizi wa Gen. Museveni naawe awagira opposition naawe njagala oddemu ebibuzo bino olw'ensonga biri direct kummwe. Museveni agamba nina ekibuzo ekisooka. Agamba dear sirs and madams, bassebo ne bannyabo, nze mbuuza mwali muwuliddeko ku ssente eziva ebweru w'eggwanga nga zingira mu Uganda? Ezo ssente bazireeta okulaba nga ate zi-influencinga mu politics ate waba na Uganda. Ekibuzo ekyokubiri abuuza era agamba nti bw'obanga mugamba mwe abalwanyisa enguzi abasooka, lwaki temwogeranga ku ssente ezo eziva ebweru w'eggwanga? Ebyo nno bibuuzo bya Gen. Museveni. Kati njagala bomala okulenga n'okusubscribinga nti naawe mu comment section go agira President Museveni naawe awagira Bobi Wine ate kussa aba opposition. Ebibuuzo ebyo byankizo nnyo. Kati mu bbaluwa gy'awandikidde abakulu mu NUP ekitegeeza ebira direct okuviira ddala waggulu ku Bobi Wine mpaka ku babaka be ati bw'ati bw'agamba Kagula Museveni talina bigambo biwamu olw'ensonga nti miliyoni 10 bazimuteekako nga ye eyazigabidde ababaka. Njagala owulirize bulungi ebigambo bye tebibadde byangu era butereevu. Ayambalidde olupapula lwa Daily Monitor. Agamba nti mu campaign eno ababaka ba opposition bali supported olupapula olutawagira gavumenti oluyitibwa Monitor oba ategeeza Daily Monitor. Nze naawe agamba nti the Fronasa NRA combats fought from 1971 to 87, i.e. 17 years without pay. Era nga Museveni agamba nti myaka 17 nga tebasasula. Nayogerako n'agamba nti okuva mu 1987 okutuusa emyaka 3 egiyise abasirikale ba UPDF we batandika okubanga obadde bafuna akasente katini. Agamba nti okutuuka Julayi nga 2022 Jeno yatandika okubanga afuna miliyoni 2 mu my goodness mu mitwalo 29. Era agamba nti therefore with Fronasa NRA UPDF the motivation for contribution is patriotism, Pan-Africanism. It is actors and wider Ugandan society have different perceptions. Those who listen. Museveni asoose n'alaga nti abasirikale badde tebafuna ssente. Nayogerako wano waabuuliza Honorable Kivumbi n'ababaka aba NUP Bobi Wine n'abalala n'agamba nti n'olupapula olwa Daily Monitor. Agamba nti mwali basebo ne banyabo mwali muwuliddeko akasente akava ebweru akaweerezebwa mu Uganda akakola mu byobufuzi aka influencing politics. Kibuuzo n'akibaterawo nsaba okaddemu akabuuzo gwe wali okawuliddeko. N'agamba Museveni ekibuuzo kiranda kisome. Kati agamba nti who has been receiving this foreign and for what purpose? Ani abadde afuna akasente ako tabanga asongamu musajja mukulu era okusinziira ku babaka be bo babira bamusongasongamu olutatadde. N'ayongerako n'agamba nti we mufuna akasente ako temuli bali banguzi? Akabuuzo n'akabalekera oba muli bali bankwe. N'agamba nti regarding the classified funds they have two purposes: to buy classified equipment and also promote activities that help in defeating the enemy scheme in Uganda. Akasente ako tekali mu mateeka era tekali si kalambulukufu. Agamba okujjako kaba kakugula ebintu ebyokukozesebwa n'ebyo ebigezaako okubanga obaolyawo bikakanya enteekateeka za gavumenti n'okulaba nga obaolyawo bizikakanyiziza ddala. N'agenda maaso n'agamba nti has helped to keep the peace, biyambyeko okuuma emirembe. N'addamu n'agamba nti absolutely is not reason why Uganda is an island of peace in the area. Ezo sente si kyekireetawo emirembe mu ggwanga erya Uganda. N'agamba nti bameka abali b'enkwe nga bano. Gen. Museveni ene ebbaluwa mbadde sigira banko ya bukambwemu yadde bigambo alinga abuuza ba Honorable Kivumbi n'aba opposition. Agamba nti how many traitor groups and schemes have we defeated? Our people can list them for you. Have you? Banayi abali b'enkwe bangi nnyo bagamba be bawangudde. Njagala kusomera wano ndyoke nkwesa Damani Makere. Gen. Museveni awasembayo biwanvu nnyo wabula abadde nga alaga nti omu ku bakulu mu ggwanga lya America ayitibwa Andeba
yagenda maaso n'ayogera ku ngeri Uganda oba olyawo ekisiyaga gye baatandikira okubanga bakiteekeramu ddala akasente. Kati Museveni ebyaddala wasinzidde njagala osomemukko awo wabula nga njagala nze wali ewasemba we mbakusomera agamba did our anti-corrupt fighters hear about that, era n'agamba nti corruption fighters or enemy agents in time you will be exposed. N'abagamba anti mu kaseera nga katuuse mwabeefula mbu mulwanyisa enguzi ng'ate mwe bali banguzi nnamba emu mujja kubanga mulagibwa ate ensi ebategeere. N'ateekako omukono General Museveni, old man with a heart, omusajja namukadde ow'enkofiira. Kati nno kano yakongeddeko ku sigini kyaye temukalaba mu kalulu akaddako ne mugamba ate ono musajja mulala kakati akongeddeko awansi the old man with a heart. Eno video mugiraba oyo mwami alimu yavudde waka nga agenze kukola ssente, muvuzi wa boda yeeyiiya. Abakesisi bamusanze embu ayimiridde mu busubi ba KCCA ekitakkirizibwa, era ye ne banna balanga 10 bali kumabbali awo mu kapika babakutte ku musango gwe gumu era ne baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gamba mugenda mu koti saawe eno katikati kubasalira kubanga bote baba na pleader tebakizibwa kuba na lawyer. Mubimanyi abatembeyi koti abetulirawo, abakozi ba Senate koti abetulirawo, kati bamusanza ina ku mulimu gwe oba umudde mu katini ne bode bagimulesezza agenda mu koti kuyimira mu paskalamu. Waliwo omulamuzi ali ewaffe Maganjo Kagoma Kawempe ewaffe mulamuzi wa KCCA etulawo mu buddo nebaga olimyezi muhaga mukomera jasi kusango yimiddawo mu paskalamu. Kyannaku nnyo nti abakozi ba ssente emisango gyabe tegibakona kuwoza bagenda omukomera, ababbi ne bayinaayina muli kuseneza miwa musolo mugabana naye ekibuuzo kale ombanga mwagala nnyo paskalamu singa abantu nga mwagala nnyo paspalamu wammwe lwaki temumuteekako sseŋŋenge? Mumuseeko sseŋŋenge aliko n'amasannyalaze nga disa mukwatako akayira kuli tumanye nti bannanga nakwala ku sseŋŋenge agenda fa tubalekera omuddo gwammwe. Ife basasula omusolo ogulabira KCCA yonna okusanga mu buddo bwensasulidde musango munene emyezi mukaaga ne bizinesi yange njireke n'abaana bange mbaleke mbala okuba nyimiridde mu buddo bwa seminti sa mu buddo bwammwe mu buddo. Imagine bino tebigenda koma leero oba nkya nedda. Nabagamba bano tebalina pulaani yonna etereeza, tebakolako mmesi ne bagitereeza. And situation mwe tuli we are beyond repair. Tewali tugenda kutereereza, tulina bejjako na kubagoba. Twabagamba tugenda mu kalulu bakata protest vote kabeeranga oluma okakuba tukabanja kati gwe sigale waka nga tubanja kalulu kafo tubuulire oba nawe olwe mukufe kuba tunyigiriza. Paskalamu asibye musajja alina family n'abaana paspalamu mwe kati gwabitegedde gamba nti Asadaman Makere.